abantu bagenda ne bakwewuunyisa nti Kasuku yakyuka. The reason why you're working so hard every day and you're working on yourself because you want to change. So you think I'm working so hard to stay where I am? What a shallow thought. I am working so hard to become a better person. I'm working so hard to become a unique being. I'm working so hard to learn new skills, to be relevant in the next generation. Kati nze bwe nkuleka ne ngambo oyo yali mukwano gwange mumanyi naye tetukyakwasaganya bulungi. Gwe omunafaata ebibula kijja kwanguyira okugamba nti Kyamagero yakyuka. But I must Kyamagero yeeraga. No, it's okay. And it's very okay. Bogere baga Kyamagero yeeraga. It's fine. Nina bagayi bange boyitako no bagamba mihalo olusi nga Kasuku soko je njogeremu naawe. Omusajja yangamba waki Kyamagero yeeraga bayogera naye wano tubaaki. Bajja ne tukubamu olwali abaaki. Agata nti ye kyalowooza nti every time tuba tusobola okutuula ne tunyumya. But sometimes my thinking is quite different from what you're thinking. Bwe nkusanga nga muli mu governor, God help me if we ever meet there. Simanyi nambuzi gye munyumiza mu governor because that's not my space. Newe nkusanga Kasuku oli kiria. I mean, I'm not going to compete in Emizindalo. But some people want to compete with the noise. So for me, this is my school of thought about life. Obulamu bw'olimu ng'omuntu, you're the pilot and you're in the cockpit. Omulimu gw'olina to make sure that this airline lands safely safe and sound. So whatever noise is in the cabin, iyo manyanga is nonsense. Don't pay attention to it. As long ate kankusese nti n'ennyonyi okusituka bw'eba esituka bw'etinga egenda waggulu. Runway kwegenda okugwa eteekwa okubanga eri directly proportional ku buzito bw'ennyonyi eyo. Toyinza kuleeta Boeing n'ogamba ogenda giranding Sekajansi. It can't. The runway is short. Material gye bakozesa okukola runway eyo ya bunyonyi bunafunafu. Yinza obutasobola ku accommodating a weight yakyo. Otuuka n'ofuuka Boeing ate ng'oyagala okulandinga ku runway eza bumatalisi. You're going to break some people. So it's only fair to find runways eziraba byolaba ebitegeera. Bw'oba ovuga Benz totandika kufuna magezi ga muntu avuga kugajja ku muntu avuga Toyota. It does not make sense. If you're in that class of Benz and Lamborghini, you talk to the people in that class. That class. Yes, bana abalo balaba ku luguudo, yes, well and good, n'okuba indicator n'obayitako ne weeyongerayo. It's part of life. Nina mukwano gwange, nina omukyala, she's my friend. Ali UK, she's doing her masters in community, no, not community psychology, is it forensic psychology? Yeah, she's doing her masters. So she was nali nyumyamu naye yajja wano mu Uganda. Nangamba I'm like Kyamagero. She's a very beautiful lady, kawala kalongi be kati bokalaba. Nembuza, what do you mean by Kyamagero? Nangamba neronda nnyo with who I talk to, who I deal with. Your space, the day you'll understand, Kasuku, that people who come in your life, you choose them, they don't choose you. Me, I choose who I talk to. I choose who I rhyme with. I choose who I kuwangala with. Simalaga veri nengamba, fenna tuli wano tugenda kutuula wano nedda. Mu bantu bentuddemu mwe mubeeramu abantu abananga babbi. Buli n'akuba ekifaananyi n'agamba Kyamagero namula mu kifaananyi kino yatuyamba okumapinga abantu bano. Your space is your mental sanity. Bw'oba toprotectinze space mw'owangaalira, abantu bagenda kuyisaamu ebintu bingi ebigenda okukaluubirira. Kyakubiri, bw'okuuma ennyo space yo, you know the energy. Omanyi bwe temulina energy. Okimanyi bw'oyenda mukyala w'amanya. Amanya atya? Because omukazi gw'oba naye gw'osinga okwagala ennyo alina energy gy'akuteekako mukyala we asobola ogifiiringa. Women, we can't feel it. But women can sense there is an energy around you that is not hers. Now, that is what your space is like. Olina abantu b'otunuulira n'ogamba omuntu ono simulinaako buzibu, but for some reason simuwuliriramu mirembe. I don't ngatalina nakijja kukola. Now that's the energy I'm talking about. Kati gojja kukkiriza buli agala okulaba, buli agala okwogera naawe omwe, you know, access to your space. Listen, your space is a sacred vicinity. Whoever must get there must be validated,
kyekimulese mu space eyo azze kukola ki value add abantu oteeka obba auditinga. Every relationship is transactional. Be it marriage, it's transactional. Abantu bakwagalamu mugaso kati bw'obeera awo nga gwe teweeronda ani akulinako access era akulinako access ku ki, you're pretty much a public good. Anyone can access you. Entiisa eri ku bakulembeze betutya mu nsi yonna, entiisa bagikola for one thing, accessibility. They are not accessible. Naye ng'olina bingi byagala ogamba Museveni era buli gwoga nze lwendiraba Museveni otandika n'okukirowooza because is inaccessible. Bobi Wine atandika okukikola mumunoonya ne mumunoonya nga Rasta nga takyalabika because the more scarce you are, the more you become a product. You don't allow anyone kujambo tuli ku kibaati wano ku kalenda tunywa buugi bw'obunywere wakuva buugi. Lwakuba principal kati yakomyewo mu mubali eno era beetwalira ddala. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuggyako. Kiringa nze with radio. Nsobola okuva ku radio leero. And today was my last day on Radio 4. Sigenda kuddamu kubeera ku radio. Kintu wakitadde? Yeah. Wafunye sente anko Chamzi. Bw'oba wafunyeyo ekyeyo ng'angula engoye empya obwa PA n'amwambala. Tobusobola. Naye obwa PA osibusobola Kyamagero. Tosobola because you're a little bit arrogant at times. Wotalina kubeera arrogant. Gwe ng'omuntu kyakubiri toyagala kumanyirwa ate nga omuntu asoma kye bayita strategic communication aba alaba ebintu bingi. Kati omuntu alina okubeera ate kubanga alina strategic communication skills z'otalina. Zisizirina. Kyekimu ne bano ba PA bano abagondi ba PRO abali ku Twitter. Yes. Buli kiseera beetonda asooka najja n'omuliro ne bamugamba bannaye tubagambyeko bugambi. Weebale nnyo. Ate naa withdrawinga. Kyengezaako kulaga kati omuntu atalina skill eyo tasobola kubeera. Sisobola. Naye saafunye ssente z'amaanyi. But like I said, I do things with a timeline nengamba kati kino nkimaze ngenda kukiddako. Kati obeera tofudde ku ssente z'ojjawo. It's not about the money. It's the purpose. Kyamagero. It's not about the money. Kati abasinga mu Uganda tulina obuzibu nti tukola ebintu because of the money. Money is an enabling tool. It is not the end goal. Kyamagero. The end goal should be the money. No. Lwaaki? Unless of course omanyi kati ebintu ebimu kati nga byoyogera byetaagamu abagagga omuntu ng'okoze ssente zo because Kyamagero today how many people are willing to quit jobs ng'obadde ofuna miliyoni kaŋŋambe nga 4 n'ogukwitinga nga tomanyi wogenda kujja miliyoni ndala 4 kugatta expenditure gap y'omwezi. Kati tukyuse ne kino bameka abali ku mirimu gyabwe nga bagikoowadda nga baliwo lwa paycheck be basinga obungi. Kyengezaako kulaga because there is no purpose anymore. So agendayo not because nti kyakola akinyumirwa, not because nti kyakola akyagala, but that particular job is a paycheck location. Kitegeeza omuntu oyo living to the fullest of his life. So for me money is not the goal. The purpose. Why am I? Buli bw'obeera mu bulamu n'otandika okwebuuza what is your why? Lwaki ofuna obudde buli mwezi nga guggwako noga Kyamagero jangu twogere what is your why? Ekyo osooka okyebuuza bw'otandika okinoonya ekyo okola ekintu kyonna ky'okola with the patience, with the agility it needs, with the resilience it needs because your why is bigger than the enabling tools. Kati bw'otandika okukola ekyo n'otandika okugenda ng'okigaziya money and connections become easy. Bikusangayo. That's the thing.